Inside Story Uganda, real source of political updates. Kozesa bwongo. Kaso sanyusa okulabako. Nange sibu. Jeba lijo kwasaganyiza. Tukwasaganya. Mukama Katonda abadde atusaasidde. Bitukwatako engalo mwe bitambula. Alhamdulillah. Awo kiba kirungi tugamba nti ekibi n'ekirungi byonna tubyebaliza Katonda. Atera wootuukidde kanso. Esebo. Waliwo amawulire amalungi n'amabi. Amalungi nga gali nti timu yaffe y'eggwanga yawangudde emipiira ebiri back to back ne tuwa kusuubya eri genda ku World Cup. Kati mwe kanso Katonda byakolera entegeka muyinza okugenda yokko. Kakati ate nago kwata abantu ne gabira kati Uganda mawulire simanyi lwaki agamu gabika nnyo amalala nensaba buze kuba na Uganda era obeyanjwe ese butandikirawo. Bannaffe abatuwuliriza bannaye banna Uganda njagala nnyo okutwala omukisa guno mbalamuseeko n'okubeetondera tetwasobola kulabikako luli wagwawaawo ebigwa bitalaze mujja kunsaasira waliwo olw'enfuluma eggwanga ng'ekyamazima nasiibye siri wagenda wantu wonna naye tuyina ebika by'aba client mu practice yaffe mu legal practice tuyina ebika ebyaba clients waliwo client alaba obulabi akapande nga kasoma Mbidde and Company Advocates n'awetawo ayambibweko abo betuyita ba walk-in clients kakati abo nsobola ayinza n'okumbuuza ne muddamu nga situnuddeeyo oyo ayinza n'okutuuka mu chambers n'afulumayo nga nze tandabye naye nga alabye lawyers abalala mu faamu y'emu kubanga ekyamazima tetumuyinaako nnyo buvunaanyizibwa bw'amaanyi naye eriyo be tuyita ba retainer clients abasinga zibeera corporations ezibeera companies oba babeera ba clients nga banene naye nga bwe batusasula mwezi nga tetulina na kye tukoze naye nga omulimu egujjira kusuubira obakolera ezimu ziba banks oyinza okuba kati ng'olina banks nga 2 e Zambia olina banks 2 e Ghana kubanga ffe tuli mu corporate and commercial majorly kyovola tojja kumpulira nga tojja struggle nga mpoza ebibanja ebyokujja kati nga mbiwoleza bwereere volunteering kakati abo botu mpoleza ku email waliwo kye bayinza okuweereza ne bagamba nti kakati waliwo client wano customer katugeze banka emu banka X oba eri Ghana efunye ayagala okugiwola ayagala banka emuwole $1,000,000 nga 45 katugeze naye nga banka eyo tesobola kuzirayizinga yo nga iyo saawa eyo ng'erina okufunako ku buyambi obwa banka endala n'olwekyo ne bakola kye bayita syndicated credit kakati client oyo aba ayina okuba ne legal opinion okuva w'abannamateeka be so ekyo ekintu bwe kito kisobola okunsuulako olugendo olubadde terulaze okubeera mu meeting eyo ekola preparations eza syndicated credit nga banka X yegatta ne banka Y bawole client wange $1,000,000 bina mu meka mwatano kati olina okubategekera banka kijjakoze nayo arrangement kati banka kyemubanja amateeka n'obukwakulizo kati awo ffe bwe butendeke bwe tukola ki bwe mubeeramu tuyina bw'atasasula kyekikubaawo waliwo banka kyengenda okusembyayo nga batuwuliriza banka za wano Uganda leero bwe buba nga kiro ziggaddewo naye mujjukire zisuze ne ssente kale ate waliwo banka mu America nga yo misana kitegeeza nti banka ya wano esobola okuwola banka ya America ssente ezo ekiro kiramba ne bazikomyawo ku makya mu nkola gye bayita LIBOR oba London Interbank Market Operation Rate kati ebyo ebintu byaffe ffe tubimanyi si buli lawyer nti abeera abimanyi era nange nno ate nze njize ne kyenjize kubanga ono bwe tuggalawo nga mugamba kubanga ne banka era n'obudde bwekoma nga nti tuggalawo okusobola 12 kakati sente sobola kubawo domandi sente ino okubanga eri busy obudde bwonna ziyinza okulinnya ku nnyonyi ne zidda
nizidda so kakati wezikula accident fetusula tukola jezo afuna accident kanso hizo funa kunezi crashinga obaze zino zinalabako waliwo ezagira kawo enteba mu bikuba zalaga bwezo ezagirawo nga ntike nizibulwako banyinizo bulebaga ndi asizanga ngazasende zajja nga nice kakati ezo nazo nyokoleyo program nyakunyonyola eggwanga bana nzimanyi kakati tezadda mukulabika naye gasajja atuuka era n'abalonzi bangi bazifunako naye kati awuntegedde olubajala okuba nti zirina nyinizo iwo kituufu abalonzi bangi bazifunako so n'olwekyo nafuna olugendo abantu baffe olufaanana bwe lutyo. Okay, tugenda kujja obubaka buno kanso kwe tugenda okuddatandika erumu naye sabo nebalizeko ku bantu baffe aba YouTube. Bantu basanyufu bambi banange YouTube program ebanyumira okukamala obukamazi ne social media zone nazino kubanga mpuliza tu streaminga. Nedda abantu omanyi tulina ebyalo byaffe. Kakati tuba n'ebyalo abantu abakulu oyina ekyalo gye bakuzaala. Yes. Naye ate kati naawe oba n'ekyalo gy'ozaalira. Omanye ebyo ebintu byanjawulo. Akati fa abasajja bw'okula n'osukka emyaka 4 oba tokyayogera nnyo gye bakuzaala kuba naawe kati olina abaana aboogera eyabazaala kati obeera otandika okwogera naawe gy'ozaalira ebintu bino bye twogera wano byandetedde akabasa nti naye ku kyalo wange eyo ku faamu abantu baŋŋambye ndi bakoleyo n'omukolo balina bye baagala okuŋŋamba naye mbikola era omukolo gwalo wa kutaano ekigondo wali kigondo wekula n'olwekyo bivudde wano mu ebintu bye muteeka ku TikTok ne YouTube abantu bawuliriza ne bagamba twagala kuwulira bubaka kati babwagala physically bagenda okungamba naye bagala obongerereko so tomanya wayinza okuvaayo ebyenjawulo ate mukama atulage kubepya tutambulira katwebaze mukama kubanga abantu bawulira ebintu bitabulira nga ne bwali noonya watajja kubifuna tosobola kubifuna naye tweyanziza bannaffe batuuliza kanso olinzijamu omwana omanyi lwaki akago kalese kati abantu banagabira ebintu twalinga ababiranga ebintu byonna twabiranga abasajja batandise okukwata abantu tewali covid tewali ki sinkungana zimenya amateeka nga bwekyali mu 2 naye abantu batandise okubayingiza kakati nno abasinga ogubalanza nadaba kimera kya National Unity Platform kukola bintu byefaananyiza ebyamagye paredi era no fani tumanyi byogwa n'okugwa kubanga afande yali mu kyambalo ekyeru omujjukira ye bamukwata n'okumuta ne bamuta kakati ate no zano banani babeera bakaputeni basajenti ate batandise okukwata essaawa zino kakati olaba government twayogera kweno program olunaku baganda baffe aba NUP lwe ba inspectinga parade nembako ebintu nze byenayogera nabagamba nti kirungi nnyo nno ekibiina ky'ebyobufuzi ku ludda oluvuganya okuba n'eggaali era eyo yemu ku poliisi ez'endaba nga nnungi mu NUP naye yali nsobi ate eggaali okugiteeka mu lujjudde ne bagiraba kujanika kubanga yo gavumenti olwo eba etandise okumanya ekisooka ekupima mu byobufuzi bino era nammwe abatuuliza njagala mutegeere bw'olabanga ng'ekintu kyangu nnyo okutegeera nga kyangu nnyo kyangu mu byobufuzi nga kiri mu girasi omanya tokitegedde era ofubanga nnyo okutegeera bye sitegedde byebiki ku kino ekintu kyendaba ekyangu ennyo naye abantu baffe abasinga bwana wattu bo babitwala nga byakuzannya kasita olaba nga mu politics ng'ekintu kiri obvious kirabibwa n'ayonka kati ng'omanya tokitegedde so n'olwekyo yo gavumenti etandika okulowooza nti waliwo byetategedde bingi ebiri mabiga kubanga yeetunuulira process omwana mwayitidde okusobola okubanga ekisooka ategeera command and control eri ku parade ayise mu kutendekebwa bayo byesibamu kakati kitegeeza bamutendese biki ebirala okutuuka ku eyo level bebaani practice manual gye babadde basoma yabadde ki
batandika n'okutandika okulowooza nti yabaddeko n'akabonero k'ensi endala singa katugeze eggwanga liba lirina ensi endala zirwana nalyo. Twabeerako wano nga Uganda ne Sudan nga tenaba kuvaako South Sudan ng'ekyamazima balwanagana nga tebanneesalamu eri kusigala Sudan efuuke South Sudan balinga Uganda kabwanango. Era nga president wa Uganda bw'aba ayogera ku speaker wa parliament wa Sudan bamuyitanga Turabi ayogera ku Bashir ayogera oba kitegeera. Kakati kyabanga kyangu bali okuweereza practices manuals nga baziweereza abali ku ludda oluvuganya tusome ku mbeera n'engeri y'okujjako gavumenti. Bali kye bali baagala. Ekyokubiri bote gavumenti yo tetunuulira uniform zokka naye nakugambye etunuulira nti lwaki bawuliriza abagamba nti attention kulia kisodo ndaye bamachinga bulungi ng'ekyamazima ddala babikwata. Kakati yo gavumenti tetunuulira ekyo etunuulira kye batalaze yerowooza weekiri ne bwe kiba tekikola ki tekiriwo era yebe ino okunoonyereza okutuukira ddala gye kikoma. Era nabagamba nti kati ekivuddewo gavumenti etandikira ku call data ey'amasimu gonna agabadde gakuŋŋaanidde awo kuba ebeegayina. Abatuuliza muyina okumanya nti gavumenti kyangu okutegeera wooli ne woba balimbye nti wagenda bwera kasita oba ng'okyatambula n'essimu. Kakati waliwo awo amasimu nga gamu ge gakwata ne vidiyo. So n'olwekyo gavumenti ekyokubiri ekwata bacommanders abamu okubajjako amasimu okumanya masimu namba ki ezo enamba ne baziyingiza mu call data discoveries ne bamanya zoogera nabaki bagenda okulaba ezimu zifuluma eggwanga oba endala zisigalamu. Bayina okukola okunoonyereza okutuukira ddala okusanga nti bino byabaddenga byakwegezaamu bwegeza byabwe. Ekyo bwe batuuka ne bakitegeera babavaako obuzibu nti mu nteekateeka y'okunoonyereza mulimu okusiba. Kuba tebasobola kunoonyerezaako nga tebakukutte kubanga buli lunaku osobola okuba oyongerako bwongezi ku kye banoonya ate. There must be control. Nti bwe bagenda nga bakwata ono ne bamuta waliwo ebintu bibiri nti gwe batadde asobola okuba nga ayogedde buli kimu. Abatuuliza muyina okwegendereza bwe bakwatanga omuntu ne bamuta biri ebintu nga bibiri. Ekisooka basobola omuta olw'okuba basanze talina kyayina. Naye ekyokubiri asobola okuba ng'ababuulidde buli kye beetaaga ng'afuuse state witness. Baliwo okukkanya okukolebwa ng'agenda kuba nga ate kati yabawaako obujulizi ani yabatendeka nti gundi kyajjanga kitya abajjanga ekirongo olumu batuwa ssente bweziti ogwalimu tebatuwa. Waliwo n'olunaku lumu omusajja Omupakisitaani bwe yajja n'ayogerako gye tuli yabagamba ki? Yatugamba nti bo ebyo nabyo babiyitamuko era gavumenti emu yali eremeddeko era nabo babikola nnyo. Bakola biki? Tera nabo betendeka we bati yatuyigiza waliwo n'akasajja ke baaleeta nti nga ko Kaisirayiri ko nga katutendeka nga bw'ogatta bino ebicupa n'ogattamu ono powder kati busaamu waya eza kopa 2 oba osobola okukola bomu nti kati waya muziina waliwo omusajja supply azireetera mu mwanyi. Kakati story zijja bo nga bawandiika nga bagatta ne batandika okukwata abasuubuzi b'emwanyi ne banoonyereza ku Bapakisitaani abali muno ne banoonya oba kitegeera gavumenti eba eyina okunoonya kyeyini of culpability. Abatuuliza kye muyina okumanya eyo buli gwe kikwatako baba munoonya era bwe bakukwata bakusiba kyokka ate balina kugwako bugwi kati bateekeddwa okusooka okulaga nti byaggwa nga bw'ogambye naye nga bajja ne bakwata ne bakutwala eka ne balambula be basangayo kopa wires olwo batandise okufuna gye bayita corroborating evidence. Abatuuliza corroboration mu mateeka kitegeeza nti singa omuwala akuwaabira nti wamukutte naye ne badduka ne basanga nti ekisajja ekyankutte nange kye nakoze era saakirekedde awo nange nakisunye face. Kakati bwe batandika okugamba nti banoonya yakutte omwana ne bakusanga nga ate gw'olina akabale akalinga ak'enjala ku face olwo evidence eyo etandika okucorroboratinga etandika okukwatagana n'oli kyayogedde. So na bino bijja kweyongerayo ate nga bingi nga bannabyabufuzi
singa bakusanga nga toyina ekikulu tewali bujulizi bukutte kati omuntu nga wayiswa ekyamazima abagenda kuwangula parliament ya esimbyeko so birimu n'ebirungi nti era bagenda okukuta nga kakati ofunye sympathy support ekintu kyabe nalema abamu bakikayanira muko naddala Bororo oyo ng'agamba nti era kati simanyi yesimbyewo naye kuba NRM kyemanya alinako wa isi naye nje kungira okunoonyerezaako naye ali mu isi oba ya mukulu Ruhindi ayo kati oyo kaweddemu kati ateekwa kuba Ruhindi awo kubanga eno waliyo Bulola mu West tayonoona ssente ze kubanga ekisooka omuntu wa bulijjo ategeera nti oli ku nsonga ye olina mumubonaabonera bakutte n'okukwata bakukutte kubanga buli muntu yenna akimanyi mu Uganda nti wayisa omufumbira talina bbomu tayagala kulwana ayogera bwogezi bigambo bye gavumenti nge ayogera ku byekoze ebibi ne byetakoze ebibadde byetagisa so bujja n'omukwata ng'omuvunaano gw'emmundu 99% ey'abana Uganda etandikirawo okulowooza nti si kituufu so n'olwekyo aba afuna support eri based on sympathy bano baga nti okwagala okulaga gavumenti nti tetulina buzibu tubikola na mu lujjudde n'entambi ne zibikwata president yaga nti akatali kabbe agumusulaawo ne president Museveni akimanyi nti nga tannagenda mu nsiko bwe yalinga akuba enkuŋŋaana yagambanga nti bwe bananziba nja genda mu nsiko kati singa bamukwata ku olwo yali asobola naye okugamba nti nze era mukimanyi omuntu anagenda mu nsiko abyogera so kyengezaako okugamba nti bwe wabanga waliwo ekikusike ekiri wakati w'okuteekateeka ejje lyaffe likuuma obululu si kirungi jje eryo kulyanika kubanga baba bajja kulinoonyaayo okutuukira ddala werikoma kakati kanso twogereko ebyo bintu kuba tuligoli munnamateeka ng'okyogera nga munnamateeka omulwanirizi w'eddembe ate nga munnabyabufuzi ali ku ludda oluvuganya kino kiina we kyekuusiza ku byokulonda ku kaseera ke tulimu akagamba nti tugenda kulonda ekisoboka kati wekisobokera waawano buli system yonna ey'ebyobufuzi ebaako ne bebayita the directing mind and will ne bweba company ne bweba political party ng'eyina national executive committee y'abantu 6 era ebaako n'abagitegerera nga 6 kati abantu abo be basinga okubanga bo teyeebaka nga tategedde kigenda mu maaso naye baayo bali abalala ng'akiikirira mu luka gw'egundi weeri gundi nga bo okutegeera nti waliwo ekirina okugenda mu maaso nga babayise kati the directing mind and the will of a political process party kati like NUP government bwe beeyagala obbamalamu amaanyi beba abantu beekwata ebaka amapesa geekwata kubanga kati kano ke bamukutte waliwo time emuyiseeko nnene nga tagenzeeko ku media houses kubaako byayogera naye nze singa nali mukulembeze wa Uganda ate ekyo ndaba nga it is counterproductive okujjako nga mugenzi omukwata nga mwanoonyereza ddala ne mumukwata nga ddala bintu bituufu naye omuntu bw'omukwata nakugambye afuna sympathy support tulina wano eggwanga erya Senegal omuvubuka yawangula obwa president ekyamazima alinga bulaba Katumba oye abantu tebakimanyi naye nga bwekiri era teyeesimbangawo nga yeesimbyewo nti babaita batya Diomaye Basiru Diomaye babaita Diomaye yone yali munywanyi wa Sonko kakati bwe bakwata Sonko ne bamuggalira ne wajjawo processing nga mutabani wa president yavaako gwe bayita ward oba wed baagala mu nominatinga adde mbigere abantu bateekayo zi petition ntono si Munnayuganda kubanga omanyi kakati gwe Arafat ng'olina ku ssente zo oyagala omukyala wazaalireko ebweru kakati asitudde amuzaalidde Bufalansa kubanga gw'oli president etteeka ligamba you must be a citizen of Senegal by birth kati bagenda okunnyonnyola citizenship by birth ng'omwana tagwa mu kaki mu kataputaako ne bagaana nti omwana wa president toli munnansi Abdullahi Wadde ekino kyonna kitabamalira
kubanga electoral commission yali fairly independent netamu nominatinga naye olwokuba ne Sonko eyandibadde nga Kyagulanyi waabwe oweri abasajja bamuggalira ne bagaana omunominatinga wa president abantu bagamba nti katugenda kukola protest vote kyentera okunnyonnyola nga nsomesa abantu protest vote kyekitegeeza oyinza okikola ng'olonda omuntu atasaanidde kati ne bagamba katukayiira omuntu atakoze eki waliwo nteekateeka ya muntu yenna okubuwangula omuntu agoberera okubuvuganya teyafunye support ya bibiina birala naye era naye tali ku record nga abyetaga okumuwagira awo nkulaba so n'olwekyo tewaliwo nteekateeka yonna yaludda luvuganya mbawulira bagamba nti bannanga akalulu kano ne mukulu Lukwago bagamba nti afunye obubaka okuva mu kkomera Mukulu Besigye agamba tubeere kimu naye ekyo mu makulu simanyi bwe kitemwatemwa ngu kigamba balonzi gwoyinza kitegeera oti ekyo tubeere kimu tutya kubanga ekimu kano there must be something nange kinemye tegeera akasajja ka professor kagamba nti bwe at marriage Katonda yagamba the two shall become one but that one person is the man kakati kati listikanyonyola obumu muki kubanga si kituufu nti Dr. Besigye we yagendera mu komera yaleka ateeseteese coalition kati olwaleero buli kibiina kiyina amagulu abiri era amagulu ago gafuuka kibiina kirala okujjako DP etafuna mu kibiina kirala naye nayo okugulu okubiri kwali kujja naye bo ne bagenda mu kooti naye omusango bagugobye kati bagugobye bagugobye kati ani anagoza ngoli yafunyidde ekifo ewalala ya Lopa gundi okay omukyala we yalopa ye mukyala byanyima yalopa eyo waluna abalala waliwo gundi gwe yasooka okulopa mukulu kisaya kyonna nekitambulira awo no Lukululume atenzo ke badencha jukira oye jijejo nate bali bamazo jigoba wagendera mu kalulu naye ye Mwami Lulume ye yagenda bugenze kubanga ye obululu babo kuba ne babubala nga ntudde naye nze nali agent owa mawo nga tutudde ku ntebe ye munolecho ye tasobola kuvaayo nga mukatuli kinganze n'agamba nti yalaba ko nga babba kuba yaliwo omanyi waliwo bine bintu bya social media byo byangu bisobola okuvaamu omuntu ne bamuwayiriza naye bw'obanga oli musajja mukulu nga bakumya akalulu omulundi ogwokubiri otegeera nti ekyamazima bannaddipi tebasobola kumpagira era ye kye kyamutwala obutwazi n'agenda mu kibiina ekirala kuba yeesimbawo ko 2015 tiba nga Honorable Mawo mulwadde nnyo teyanoonya na bululu nze nakuba enkuŋŋaana zenzekka ng'omumyuka era ne bamuwa kati ku luno Honorable teyanoonyeza na bululu twakoze bukozi kokasingi wali ku lunaku lwa delegates conference twatwala lunaku lulamba nga tuli mu kokasezi Bugisu yejja Teso Sub-region twagala districts 25 gundi ngebe byenzirukanya nga chairman campaign task force twakwata wali nitutuula nitusawo obutebe maaso nga buli region yejja najibulira programu ye namaliriza neddayo netuyita endala neddayo netuyita endala tugenda okukola because yagenda okuyingira delegates conference ekyamazima nga bamuvuma n'omuvuma nayingira munda era abasinga ku social media mwalaba bifaananyi nga bamuvumye bamwogolozezza ne beerabira nti tebajja kumuwa bamuvumye anti kakati ate twategeera butegeezi kiki ekyokukola kiki kiwagambye buli kyolaba amangu kati bw'olaba nga kyangu kiri obvious ng'omanya tokitegedde katandikirawo Honorable Safe eyokubiri tuguse ensonga ezo badde nkamaliriza nti ffe kye twakola kwe kukola caucuses ezisinkana buli region tugenda ate kati okuddamu okuyingira mu delegates conference nga bamusitula busituze ate kati awo bali we batandikira kamera zali zakomye ku kiri zakoma ku kiri zo zalaba maji kakati bagenda okuddanga maji baleta maji kakati abantu awo yawangulira so abantu temwewunyanga bintu nga bibaddewo zonna nga bwe zibeera abatufuna nga muli e Masaka bannabuddu mwana wamwe wali wano twamubajjako ali eno akunkumuka bigambo nammwe mwatuwa ekirabo ekyo buddu eyo tuwadde ebintu bingi mu ggwanga lino tena tuwayo bwi president naye nga simanyi ne Benigi yava baseeyo
naye java yaveeyo buddo eyo munange surprise bulungi eggwanga lino simanyi na lwaki abantu bali baagala ogifula republic tebali bamativu abanene bangi bona bali mu bibuga omwo bewadde emirimu bakuba ennaku zino mwakyusa mutu wabalala abakuuma zibanka abakuuma emyala bonna bava buddu mwatuwaddeyo ne muganda wange Rwasa naye product mutuwadde jinja abebuddu mwebale wakati yafuse musiramu yasiramu kati nawido wakiramu hakiramu ekintu kyonna ekimutuusa ku hakki ye akaso tukome ku nsonga ey'emikago mulimu ebibiina ebigamba bo nga bewulira n'essajja bagamba nti onoza sigenda ku mentioning eno opposition yentuufu wali okiwuliddeko ekyo mbiwulira kana ifoti z'abantu emyaka n'emyaka ne muziyisaamu amaaso bwe mutyo no nakyo kisoboka kisoboka bo okubeera nga ye opposition yentuufu naye era kiyinza n'okuba nga si kituufu naye gwe ky'olina okumanya kiki gwe ky'oyagala nze kubanga oba oyagala ye kuba bw'aba ayagala ave mu opposition atwale gavumenti kitegeeza obuwagizi bwe yeetaaga ayina okubwetaaga ng'abujja ne mu opposition etali ntuufu ng'ate abujja ne mu NRM nga nabo abakyusa oba kitegeera kati tolina muntu yenna gw'oyinza kukyusa nga tolina ky'omugambye tekiriyo wabula oyina kumukwana bukwanyi kuperereza muperereza so n'olwekyo oyinza okubeera omutuufu naye n'omala ebbanga lyo nga oli mutuufu naawe n'okaddiwanga ffe naffe twaliko abatuufu bwe mba ngamba ffe nzisajja mukadde naye ngamba DP ozijukiza abakazi bajja ne DP yabaleese munne bwatyo naye wayogera mu 95 waliwo coalition bagiyitanga IPFC Interpolitical Forces Cooperation candidate waayo yali Dr. Paulo Kawanga Semwogerere yali wa DP era aba UPC bawagira ye abaki aba CP bisere bawagira ye sijukira bina birala byali waawo Jema yajayoka Semwogerere po Kawanga akandu ako nkajukira bakazanyanga Jema bwe bayaliwo naye waliwo candidate bamuyitanga Muhammad Mayanja ye yesimbawo yekka Kibirige nga independent leta ro nakole kibiina kya Jema Jema yajja luvannyuma naye yasooka kubeera independent so njagala bategeeza nti buli muntu yabeerako ko opposition owaddala yaliko tugende yaliko ku masanyalaze naye bw'olemera mu opposition owaddala otuuka ekiseera ne wajjayo opposition abaddala abalala kubanga opposition eno bubeera butali bumativu abantu abatalina bumativu buli mugigi gubaleeta kati olwaleero bw'ogenda eriyo omuntu nga obutali bumativu ye waabujje wali awa nti dadi wano olujja lutono buli weekend tugende nga mu kyalo ewali olujja olugazi kati yene kakati omuntu yenna abalemesa okugenda mu kyalo bo bennyini bafuuka opposition empya so nga baali tebannazaalibwa nga opposition eriwo yali ya dadi okomawo saawa mmeka omaze wiki bbiri tonnantwala out ye opposition eyakola ki eyabangawo kakati zijja zikyuka okusinziira ku mitendera olwaleero President Museveni ntero muwulira nga yewozaako kyakulakulanyiza eggwanga ntero kyogera wano olwo n'omuyimbi namulide yakiyimbye yakyogeddeko ye agamba Salama Road yasanga lusuku nga tewali na radio waliwo radio egi bweranga nti gavumenti bagiwambye nga baba bagiwambye n'ateekawo FM stations naggulawo environment ya investments FM station ne zijja amasimu g'omu ngalo ne gajja kuba gajja 96 motoka ne gagulwa 97 awo MTN 96 yali Airtel nenga bagita Celtel na ebizimbe ne bitandika okusituka mu Salama Road nawa opposition eriwo kati iyo babazaala biringa bwayogera kati bo bagamba ono Kazenda ali kyatugamba bile bitu bibaddewo Kazenda abadde ki so kakati
opposition yali eyogera ku ebyo kati erina okubanga kati sintuufu kakati entuufu yeyogera ku birina okubanga byebiriwo ate kati ebitanakolebwa kakati so n'olwekyo teweebaala nti obeera opposition owaddala nga balisi baddala wabula ky'olina okukola kwe kukwata abatali baddala n'obajjamu obululu n'okwata n'aba NRM bisatu byakuna nabo n'obajjamu obuki awo oyinza okukola gavumenti. Ensi zonna ezisinza okuwangula bwe batebe bakola coalition. Njagala kujja obubaka buno katono tudde ensonga gye njagala endala okukoonako nja kugisoosa busoosa naye kino kikwata ku bulamu bwaffe kanso nyina akantu kano kenabadde kembadde ngenda n'okuzannya wano kewalabula ku bintu ebireese obulwadde buno okubanga busaasaana naye wano mukono gumu ogwa Novision walina akantu ke bakonyeke kasinza okubanga kankutteko omugamba na yogera kwano ku lukomo lw'essimu ne permanent secretary wa Ministry ya Health omutesitesi era ndowooza naye waliko nga gavumenti etugumya eddagala okuba nti tujja kusobola lijja kubeerawo naye wano omutwe gugamba nti patients struggle with lost files, long queues as hospitals integrate services. For many patients, especially those living with HIV/AIDS, accessing life-saving medication has become more difficult ever since health facilities adopted service integration in February this year. What was once a private and relatively quick process of accessing antiretroviral drugs, ARVs, has now turned into a long, exhausting wait in crowded outpatient department OPDS. Kakune komangu kanso tujobaka buno tudde. Ate ekyo ngenda kuwa n'ekyo okulabirako. Abo nno basimbye line ne balifuna. Naye ate waliwo okulimira nga lifuuse butwa. Kakati nasanga waliwo ku basirikale abali bakuuma waliwo ndowooza akasambatuko kanene ne batumamu ne ku basirikale okukuuma ku bululu buno bwa NRM primaries eri Antonde. Naye nze omanyi njagala nnyo okutegeera buli kintu ekigenda mu maaso. Nina gwe nasisinkana nayimirirako katono awo mu tawuni omusirikale omu ku bakuumi nanneegayirira muwe 10,000 agule ekyokulya. Nimugamba nti nangamba nti kubanga nina okumira empeke yange eno ey'olwaleero nina jimira ku saawa mu buli saawa 9 eya siriimu omusirikale saawa 9 omusirikale naye obuzibu bwe njimira nga siina kyendidde egenda kunkola bubi kati ng'ayagala 2,000 asooka afuna ekicyapati awo etuleko eryoka etuuleko. Kakati kitegeeza nti eriyo abantu nga neddagala bagenza okulimuwa ate bwalimira ligenda kufuuka buki butwa. Eddagala eryo bagamba nti bwe bali kubuulira nti olina ddimira buli lunaku kusaawa bwe ziti kati ate bw'omala ennaku nnyanga tolifunye kitegeeza weetaaga review ey'omusawo addemu akubuulira obeero lye weetaaga era okukyusiza ndabyeku n'abantu bangi bafudde mu process eyo. Kakati kitegeeza bino bye muwulira mbu yafudde ki mbu brain tumor mbu yafunye ki yafunye clot yafudde kibumba. Buli muntu alina ekibumba naye ebibumba tebitta. Ekirumya ekibumba kyekikutta. Abantu baffe tubabuulire tewaliwo ngeri yonna bwongo gye bugenda mu tumor. Teriyo musaayi gwe gukolera clot okujjako nga waliwo ekireese ekyo. Kakati mu bimu ku bireeta ebyo zempeke ezitakyasobola ezitandika okukola ezimu zikola ne cancerous cells ogenda okuwulira nti kansa w'ebyenda kansa wa pancreas kubanga kati empeke obutaago buli mu kulwana nayo it cannot be digested. Bakugamba fedda bitwasomanga biology digestion abagamba bwoli omuyembe salivary amylase ago gali mugundi eyo enzyme eri muki eri mu malusu eyo ina kyekola ku mmere gy'oba olidde eyinza okuddira ne turning fats into lipids kati oba lipidase negisanga ate mu lubuto nezitandinga into lipids oba fatty acids and glycerol nti ate kakati bwolya ebibala kakati enzyme
esangibwayo turning into glucose fructose and galactose obo kyabijukira umanyize nali ndoza ngenda kubeera scientist naye ne sitabibera so ezempeke zote zina enzyme kyezizikolako zigenda buterevu zirumba ebibumba ne bagamba yafudde kiki ye inakola direct ebyo musimanyi ya process wa biology yo egenda ku mulimu kakati tutandise abantu baffe bafa bana bagagga beno be bafa n'owulira mu brain tumor naye nga ddagala lya mutabuseeko kubanga baddemu enkyukakyuka omanyi abasinga omanyi kati situli nnyo ffe basuubuzi ffe ba professionals buli sente ziba zizo otosobola kubanga olina biliyoni emu ate n'olwawo okulyambu kati ne sente zimu sizizo muzaani ntino za capital kakati ebayo abasuubuzi capital yani capital babeera balina capital kati nagana okulya ekyemisana nayisawo ebyemisana ebi nga sente yaziwadde dda capital yaziwadde capital ennyinizo nga bwamire eddagala so n'olwekyo abantu baffe bagenda ate kati kufa nnyo kati ekireese maajazi ezo ekyamazima mulina okumanya abatuwuliriza nti priorities eza gavumenti eyali esinga okuwa obuyambi gavumenti za Africa yazisala America tekyayagala kugaba sente zaayo ng'egulira abantu abeegasse nga tebambadde bupiira ne bafuna endwadde bafunye endwadde mu ssanyu lyabwe mukali yeebawo eddagala era baasekana nnyo nga basanze nga mu bimu ku USAID bye yagabanga n'obupiira bukalimpitawa ekyo nakyo kiba kizibu kya muntu wa America ddala nga nakyo kizibu nawulyako omuntu wa complaininga omukyala mu America yagande ninze bantemu omusolo sente zange mbuzigende ayina eggwanga lyali ggwanga ndoza mu Latin America mbuzigende zijjanjaba oli yali ayogera kuba nabo mukwano gw'ebikukujju aga no way nga wagira Trump oyo ayina kyatamanyi kyovola banze African Union juzi bwe yatuula nga balonda chairperson muzimu ku resolutions ze bakola nze zansanyusa yeyo okugamba nti batandika okubanja reparations zaffe batuddize sente z'abajjajjaffe ze bakolera nga babayita bantu kwa bakolera bwerere oyo omukyalo w'omu America byayita okukola emirimu gyange mpa omusolo gwange baziwa Abafirika ebyo byosanze awo bajjajja be baabikola mujje sente nga tebasasuddwa babatuma butuumirinnya gwokimanyi nti ne mukubala abantu manyi sensas eza America ezasookeyo mu 1700 bwe balinga babala abantu batandika okuba planingira ebibuuzo ebyajja mu seneti ya America nga bibuuza naye kakati kale tugenda kubala abantu kati ate abaddugavu era kibiteeso byajja bingi paka lwe bakkiriza nti kati nabo tubabale at least for planning purposes naye abaddugavu basatu bo tubabalengamu omuntu ki omu bebe osanga nga ali mu America aduula kakati oyo aduula mbu akola emirimu eno ezo sente muyina kubanga mwazituddizanga bbanja era kati reparations ku African Union njagala mutandika okukola embeera tubanje ensimbi zaffe ezakolebwa bajjajjaffe bakomewo bakulakulanya amawanga ampuliza naye Katonda akikola bukozi ekyo China irabika etolose ku America of course tenagiyisa naye era bakyagiyita second to America nga economic superpower na buli kimu naye kakati of course kyetuyinza okutunuulira ani akola measurements oyinza okusanga tebalina full disclosure nti si buli kimu kati kyeri nti ekyogera China n'olwekyo abatunuulizi bayinza okuba balina we bakoma of course kakati China ekulembedde nnyo mu artificial intelligence meaning bo basobola okukola Xerox eya patent yonna gy'oba okoze bw'okola Samusanga mu nnaku 2 ne bakola Zamuzanga nga yeemu kati bo China terina ethics mu infringement oba gye bandise patents infringements nti okukola ekintu nga tekirinaako buyinza kakati edda bwe twali tuteesa nga tukola etteekaawo mu Parliament ya East Africa on counterfeits mu medicine abantu ababaka abamu baali bakola ensobi okugamba nti counterfeit era ndoza n'abatuuliza muyinza okuba kye mulowooza nti counterfeit kitegeeza ekicupuli n'olwekyo ekicupuli kitegeeza ekintu of low quality nedda
some counterfeits are of better quality than the original. Hey, counterfeit kitegeeza gwe okubanga kyokoze toyina authority kukikola. You don't own the patent. The patent rights. Therefore nga gwe kyokoze bakiyita infringement. Okoze ekintu nga si kikyo. Naye tekitegeeza nti gwe kyokoze ate kyekiri of low quality. Mwana watu abantu abamu abakoze ebichupuli. Bisinga n'ebya ddala. Ate byo okubeera nga bye bina high quality. China ekola nnyo ekintu bwe kityo. So n'olwekyo teina ethics mu business. Naye nga yo erina market kubanga ekyamazima China, Japan, the population is ezisinga okubanga zisobola okukola ekintu ng'essimu. Naye nga yonna eri mu lulimi lwayo olw'aba China. Bakisiba. Kitegeeza bali very comfortable with their own local oba domestic market. Bw'obeera n'abaguzi ab'ebintu byo nga bangi nnyo kitegeeza olina kukola nnyo okusobola okufuna by'onaatunda ebweru w'eggwanga. Twajja wano mu kaseera ako jjukira waliwo omuvubuka omuyita Davido. Ono omuyimbi. Actually kitaawe ayina zi university ayina ki kati ate kitaawe omulala oba gwe bayindisa omuto ye Dangote ye richest black. Sente ile agala gulase n'oyo kyokka kinsinga omumanyako kwekakwata akatugatta munamafuta. Kyenjagala abantu baffe mutegeere bwe yagenda okukola embaga eya mukyala we gwayagala gwe yawasa oyo mamitani Kiyoma oba Kiyoma ono Davido gogamba ne bagende Miami bagamba nti yamugulira essaawa ya emitwalo gya dola 3. That is close to billion. No, si same yokka esukamu mitwalo 3 kubanga emitwalo 10 wano badde bambuka billion ng'emu ndoza ziba begenda mu kitundu egendera mu kitundu emwana mu sawa ya mukono ne million nga 4 sawa naye kiki ayiteke katwe wana kiki bayamba okufuna sente abatuuliza njagala mutegeere market is a very important issue. Akatale nti bw'obanga oyina abantu miliyoni 45 njagala mutebereze nga mutunulira omuntu nga mukwano akola sabuni osobola okutambula district za Uganda nga 10 nga buli maka mu district eyo mulimu akatole ka sabuni kitegeeza mukwano oyo asolooza omusolo n'okwagala okusinga Uganda Revenue Authority singa tetwalina VAT gwe basasula ku munnyo ye yandibadde asolooza omusolo ne gavumenti weetajja musolo olwa sabuni product jakola kati singa afuna obuwumbi 4 buli lunaku olw'okuba miliyoni za Uganda ez'abantu ziri 45 kati bwatyanga agenze mu Nigeria nga bali miliyoni 2.8 oba 2.4 kitegeeza okubisizaamu emirundi emeka nakola kyabadde akola wano era buli family nga afunamuko abaafuna biliyoni 5 buli lunaku. Kati ekimujja ku biliyoni emu okutuuka 5 ke katale akagaziye olinga ndaga nti population yeno ze sente akati okujjako nga it is not an empowered population nefe twogera ku population ng'eyina effective demand nga ekyamazima teyeegomba bwegombi naye ng'esobola okugula kyokola ki kyokoze kyovola abantu tukola omukago gwa East Africa abamu bagenda ne bakugamba naye kakati muyinza mutya okuleeta Somalia kati ddala ne muleeta ne South Sudan fe tugenda okuyingira mu mukago nga bana Uganda bayingira yodda bo baatandika dde okusuuba bo baziga tetugulawo sengenge nti katwamusaze mukube mu ngalo tuba tuguddewo nti kati tukoze amateeka agabakkiriza okubanja agasajja ge mubanja twagenda wano nga tetunaba kuyingiza South Sudan mu East African Community nga waliwo abantu abagibanja ekyamazima bagibanja obukadde bwa dola abanna Uganda bali bagenda kwavuwala ekiyitiridde kubanga tebalina na wajiwaabira abasinga bajja mu kyembazi zange tugende mu East African Court gwowolezaayo nnyo tubawaabire ne baga nti abo twandibawaabidde singa bammemba ba mukago naye kati eyo kooti tebakolako
ate Uganda teina bilateral agreement yateekawo tribunal mwe muwaaba abatuuliza kiringa bwe tulina kati abantu bafe abakolera mu Middle East eggwanga lya Uganda buli lirineeyongera okukola agreement ne Saudi Arabia katugeze naye ng'eyo endagaano tetaddeewo tribunal omukozi waffe gwe bayita Kadama kiva mu kigambo kya Luwarabu Kadimat kitegeeza mukozi abamu balowooza nti kiri derogatory naye tekiri Kadimat waffe nga bwe bamukolako ebikolobero awaaba eyo aina waddukira ne bamusasula esente ne bamuliyirira ne bakola ki tugenda kuba era tubasaddaaka busaddaasi era nze kyenja okusookerako neetaaga enteekateeka nga wateekeddwawo tribunal abantu baffe mbu bawaaba olwaleero Saudi Arabia sisobola kugenda n'empole zaayo kubanga bo mu constitution yaabwe tosobola kulinnya mu kooti n'ogamba my lord okujjako ng'oli mu Saudi by birth so n'olwekyo kitegeeza tuteekeddwa okuteekawo tribunal ey'enjawulo nga mbidde asobola okubuuka n'awolezaayo omusango n'empolereza mu Uganda yes tugende ku China eno ne parade so kakati China parade ebiseera bisinga zibaamu okukangakanga ekitoka ziri very costly America yalemwa parade Trump yakola yawo akantu kaali kafunyo yaswala naye China olwa population yayo kati tubadde tunnyonnyola population evaamu ki kyenjagala okuzimba tukize ku China ti population ennene eya Nigeria esobozesa omuntu nga ne bw'aba akola bisapatu wana Uganda ng'obiguza abantu 45,000 Nigeria obiguza 240,000 buli muntu ne bwakugulako peyi ejo omutwalo gumugumu kubisaamu 240,000 lot of money obeera biliyoniya so n'olwekyo population ennene ke katala kanene ye sente mu nsawo kati omuntu ayingiza biliyoni 24 ku sapatu obusapatu okukwata biliyoni emu n'agulira akakyala kayagala ennyo essaawa tekimukosa n'olwekyo abantu baffe muleme kutya nti yakoze kinene nnyo mwana wattu kati eri kitono kubanga sente bazifuna mu buki olw'akatale China ekisinza okugiwangaza njagala nomutegeere tubalirire ku 1962 economy zaali zitya mu 1962 bw'okolera awo statistics Africa yali esinga economically ng'esinga America nga India esinga America ne China 1962 nga zigisinga Africa yali egenda kuba ate ffe mu 1962 Uganda wano economy yaffe yali ekulira kumu n'economy ya Bungereza kubanga mulina okukitegeera nti Uganda ne Bungereza tuwenkana mu size eyensi so kakati ebyenfuna byali biddukira kumu atali ba master kakati saawa eno gye tusaba obuyambi America kati India tekyasinga America China yali tewegerwako kakati eri namba 2 America eyali wansi wa India kakati yeri namba ki namba 1 okukola ne Uganda tusobola okutuuka gye tulaga naye twetaaga obukulembeze nga bwagala tutuukeyo twetaaga abantu batekebwemu frame of mind ey'okwagala okukulembera economically okukula okuva wooli okweyongerayo awoddako okutaggulukuka naye tulina abantu asobola okutunulira omuntu ayiye amataffaali wano mu Uganda twaluuzinga kye bayita national spirit China gyekiri bo bayina national spirit mu America bayina national spirit nti olwaleero wano Uganda ekizimbe bwe kikwata omuliro omuntu kyasooka okubuuza kyani kubanga tetukyerowozaako nga ggwanga mu America bakuba Twin Towers mu 201 up to today sisuubira nti ebitundu 9 ku buli 100 mu Uganda bamanyi nannyini byo why because national spirit teweetaaga kumanya nannyini kizimbe mu America weetaaga kumanya nti kizimbe kya America the tallest buildings in the world bazikubye
ekintu ekisinga mu America bagamba kye kisinga in the world. Omukubi w'ebikonda asinga mu America bagamba is the best in the world. Omuddusi. So bayina kye bayita national spirit. Fwe wano mu Uganda tufaanaganako nga ne Nigeria bwe byali mu biseera by'abasajja bakulembeze nga ba Obafemi Awolowo. Obafemi oyo yagenda n'akolako okwekalakaasa ng'akulembera ekibiina kye. Abantu ne bamugoberera bangi nnyo. Agenda okukeberayo nga bayoluba banne bokka be bamugoberedde. Omugenzi Odinga azaala Raila Odinga kati. Naye yagezaako okwekalakaasa mu Kenya. Era naye agenda okukebera nga abamuwerekedde bajaluwo banne bokka. Naye bo bayina gye bayita clustered national spirit e Kenya. Nti amawanga ag'enjawulo gonna buli ggwanga lyagala Kenya ng'eggwanga. Naye nalyo lyeyagala ng'eggwanga. Era olwaleero bw'oba otudde ne Raila Odinga wano ku mmeeza kye muteesa ne mukkaanya abajaluwo tebaddamu kusomamu mu kiwandiiko bagamba baba anasoma. Era bwe baali bakola proposals nga balwaninga zi orange biki proposals ezikola constitution ye Kenya ya 2010. Abajaluwo bababuuza nti draft constitution mugikiriza naye mwasomye ebirimu ne baga nti baba anasoma nti ffe baba yagisomyemu n'olwekyo kimala. Wane Uganda tetuyina national spirit. Tetukkiririza mu ggwanga ng'eggwanga eryawamu. Naye n'amawanga gaffe gennyini tetuyinaamu mukulembeze gwe tuwuliriza nti kyasazewo kye tugenda nakyo era kiba kituufu. So n'olwekyo ate kati tufunye avalanche of social media blocks. Bino kati TikTok ali mu kuyuzaamu ne social media ne Facebook naki kati tuli mu kufuna. We are getting introduced, society introduced now to a multiplicity of other cultures. Kuyuzaizamu kati n'obuwangwa tebikyakwatagana. Kati tulina abantu nga be bagagga naye nga talina kintu kyonna. Naye nga mugagga doni mu bino ebintu bya social media nga balabira ddala yayina ssente yekuba ebifaananyi nga yeesigamye emmotoka oba sizize oba kiki. Naye wona akamotoka ke baleese mu katalina ddirisa nkalabi ku TikTok bakagoberedde okuva Entebbe ne kajja kakati abo ogenda okasoma ku mwaka nga kadda. Tetukyalina njawulo wakati w'abamanyi n'abamanyifu mu Uganda. So nga ebyo ebintu bya njawulo. Osobola okubeera omumanyifu naye nga tuli mumanyi. Naye kati abantu abamanyifu nga si bamanyi kati ate be leading opinions mu Uganda. Wali kyatunyola ebintu ebina. So ensonga ezo ezitambula population kintu kikulu. Ekyokubiri production kyokola. China yo yasirika netandika kola nekola ekyokusatu labor. China teyebuuza ku muntu okumulagira agende mu factory akole. In fact gwe toyina kubanga oyagala kufuna sente weegombye omulimu weegombye eki naye etteeka bwe liba liyise China ng'etandika yatandika bwetyo. Chairman Mao era baggulangawo era bali bagamba nti era Chairman Mao ne gundi ne Soviet Union baina almost the same ideology. Sikata nenya lifanagane no wena advice. Kakati ngabo bagamba nti a people's level to govern themselves democratically is proportionate to their degree of understanding of the structure and functioning of the whole social body. Kati bonga bagamba democracy tikitegeeza abantu kugenda ne bakuba obululu. Kitegeza to hammer every sentence into their brains by repetition and simplification. Kakati teweronderawo naye bwe bakusomesa bye bakusomeseza bye bituufu bajja bikukaka kumaca mu ttuntu ekawungezi ekiro era you must have axiomatic faith in the party. Axiomatic faith abampuliriza kitegeeza okukkiriza nga teweebuuziza nako nga ffe mu ddiini batugamba bamukisa abakkiriza nga tebakoze eki nga tebalabyeko.
lwakuba tutanze okulaba ku baafa ne bakomawo batubulira naye guno mulembe teguli supposed kubanga gubalabyeko era bano beetaaga kubakebera kubanga nabagamba bo bayinza nokuba balwala ekirwadde kye bayita hypochondria oba neurosis oyo pastor kye yalwala ekikulowoozesa kiyinza n'okulowoozesa nti oli katonda kikuwa firimu awo kikuwamu akatambi twafunamu ne yesu awo mu covid tewamulaba awo ne bamutwala n'asaba beyiro ne tugamba kakati ekyo kirwadde it is a figment of a fertile imagination evaamu ekirwadde gwe nobeerawo nga weerabanga alina obuyinza ku bantu bonna it is ekimera kimera CHI kigambo kya luzungu ekimera kino kye basimba so n'olwekyo yo China okufaanaganako ne Soviet Union they use instead of persuasion they use what they call tugulaga tugulaga abatuuliriza oba nkinyonyola ndya okukaka ne babakubanga abasaggula nga abasaggula ente kibaga nti akutwala ekiro omusiima bukedde babatwala nga abasaggula tugulaga you into work kakati ne mutandika okukola ekyo ekintu kyateekawo basis eya development e China so America yo bwe yalinga ekozesa libertarian principle kyeyagalire demokrasia bo bano bakubanga miggo nga balinga abatambuza oxeni human rights bino ebitebirima so n'olwekyo ekyo kintu kyayamba China era okuvaayo kakati China netuuka ekiseera nga ekuwa commodities goods and services netuuka n'okukola nga tolinawo kashi asasula kwe kulaba nga kati ebanja n'Amerika Amerika ekigireetera amabanja si bwavu ambition ebyeyagala kakati ye eyina amagye mangi nnyo nti ku buli lukalu lwansi eyinako amagye buli nyanja so kakati yo ebyokwerinda yabitwala nga it is of high priority Trump ate yekka yatandise okukikwata nga akijjamu ssente kuba ye yagamba Japan tubawa protection fe tufuna ki ali mu kukola reviews za ndagaano nene kuyukweni bwe yabagambye balina okumuwaawo ayina ekyobugagga kyeyabasabyawo kati ye ayina kyatalaba nti singa bagaana nga basiruka tugeze oba singa bageze ne bagamba naye mumanyi nti tewali kitwawula na Russia after all twava mu Russia today tutese n'abasajja singa Ukraine ekwata ekkubo n'ekwatagana ne Russia America awo nawe befiiridde kabaka weddemu kakati kyenjagala okubategeeza mu Uganda bagala okubuuza oba tuyina democracy webibiina ono abuuza nopune n'oli abuuza ku Israel mu Uganda tetuyina democracy mu Uganda kye tuyina bakiyita democradula oba dictabulanda naye abamu abatunula ne bibangwira okulaba benna kugambye nti ekintu bw'okitunula n'olaba nga kiri obvious omanya tokitegedde mu byobufuzi kati bo dictabulanda oba democradula bo balowooza democracy era bwe babuuza nti mwe kiki mulabirako nti tulina democracy nga bagamba periodic elections abantu beerondera abakulembeze baabwe ye minzaani esooka naye ne beerabira nti abantu balonda abakulembeze baabwe ne beerabira ebintu bibiri ekisooka powers of the presidency ekyokubiri the level of freedom in arriving at who is the president of Uganda kakati mu Luganda beerabira ebintu bibiri obuyinza president bw'aba nabo obusaanyaawo buli kimu kyonna ekyokubiri dembe ki eri obuntu lyolina mu kulonda president gw'oyagala kati ebintu ebyo ebibiri bye bikulaga nti oyo si democracy kubanga ye president wa Uganda tayinaayo kalulu kayinza mukubibwako nga yeraliikiridde nti agenda butayitamu kazo tusibuleko oyo kakati kadde kagenze so olwokuba nti ekyo ekifo kyafumbekerako obuyinza ate ne kibanga demokrasiya baagimujjako kyekituusa eddaala nti ekyalibadde demokrasi kifuuka dictabulanda democradula oba abamexican kye bayita apertura democratica so n'olwekyo
tetuyina democracy. Nsaba osibule. Abatuwuliriza banaye mbasiibula. Mwebale kutuwuliriza buli Lwakubiri. Tukyatambula naye ndoza tujja kuyiiya Arafat nga lwemba siriiwo nsobola okukolera gyendi